Omulambo gwa Nakisige Shafika gwasangidwa mu kitundu kya Guluwadi mu tawuni y'e Tororo nga gusaliddwako omutwe n'ebitundu eby'ekyama. Poliisi e Busia ebadde emaze wiiki nnamba mu kikwekweto ekyokunoonya omwana ono. Olubudde wano tugenze Tororo ne tusanga akagoye k'omwana ke yali yambadde akajinisi kali kabirikako ne wansi nga keeko. Jjajja w'omwana ono agamba nti waliwo omusajja ayitibwa Hassan yagulira omwana we erindaazi era nga wano waava embeteza. Basooka ne bagenda ne bakomawo n'esumbuusa ne mbabuuza ani abagulira esumbuusa ku makya kuno ati yeeyisa. Ne mbagamba mulyanga temunaabe mu maaso muteeke wali sumbuusa munaabe mu maaso okusooka. Ne banaaba mu maaso bamala okunaaba mu maaso ne balya sumbuusa waabwe ne bamalawo ate ne baddayo. Kati ono omulala gwaddako n'akomawo n'erindaasi ne mubuuza ye ate ani ava obagulira amandaazi saawa eno ati ye Hassan. Abatuuze abadde batasalikako musale balumbye amaka ga Hassan ne bakonakoona wabula batuukidde mu kifo kino nga Hassan ne famire ye bamaze muddo omusubi. Bano abadde abakambwe okukkira ennumba bategeeza nti Hassan yalabirwako n'omugenzi ng'amusibye ku ggaali ku luguudo oludda e Busia. Poliisi egezezza kukakanya abatuuze naye nga buteerere.